bw'olaba ng'omwana omusiru akola ebyekisiru nga Pretty Nicole, Temunenya Nicole munoonya abazadde be mubakube n'emiggo. Basiru nga Nicole tebakola mulimu gwabwe mu butuufu bwagwo. Okay, butereevu amanya n'eddoboozi nze Jona Saints ate nate muganzo gwa Tindi Files. Gwone akatoyi nga kugendera ddala maaso n'okuba nga tosubscribinga. Nabagamba yine ensibuko y'ebirungi ate era ebyessanyu. Kale nga bulijjo negatiddwako omukulu Sam Sinja yaffe. Nsonga nnyingi ze tugenda okuba nga ate twogerako olunaku olwaleero. Nga nno mwe muli ensonga y'omwana Pretty Nicole ekutte akati ekutte wansi ne waggulu. Abantu bakimukoze tetumanyi oba yabadde ani oba atya. Bagendera ddala maaso n'okuba nga ate batya batanyuzize ate ezibunye ku social media. Okay, ku nsonga eyo tugenda okuviira ddala ate tulabe ne ku nsonga z'omuvubuka ono TikToker abangi gumumanyi nga Pressure 24/7. Butereevu tutambulire awo mu ttuluba eryo naye nga tetunagenda ddala mu maaso omukulu Sam kasooke abe ng'ate ababuuzaako tufumite emboozi. Nsanyusa naawe okubeera wano ku Tindi Files. Nze Samuel Kalonje. Okay. Nvubutuka mu kitongole kye bayita Zinga Yaffe. Zinga Yaffe. Tusanyuse nnyo okubalaba, mwebale nammwe okutulaba, mwebale okufaayo, mwebale byonna bye mukola. Ntera okugamba abantu nti abatalina kye bakola mulwane mufune kye mukola. Abakola mutwale kye mukola nti ng'ekintu ekiri very serious. Bobi Wine yatugambako n'agamba nti gwawo oli awo ye ofiisi yo oba otunda nyaanya oba otunda manda awo oli awo amaanyi go gakola ki wegasinzire era wegali era woolina okuzimbira ensi. Abantu abasinga balowooza nti bajja kusobola kumala kugenda mu ofiisi ennene kyokola nti kati olwaleero ballot paper ebeerako amannya mangi osanga aka president nga okafunya na mboti era ffe twalondera bwe bakulabanga nga okafunya mboti nga bagamba gwe tutegedde golonze kubanga omukulu yabeeranga wano wansi omulala ng'ali wano waggulu wano akati nga bwe bakulaba ng'okagize bwoti okatadde mu kibaafu n'okakola mboti nga bakutegeera nti oyo si waffe. So kikulu nnyo nti abantu abasinga balowooza nti okubeera nga olina ofiisi gy'olina nnene babiki bw'oyinza okuweereza. Kyokola nti buli omu ayagala kusooka afuuka kansala, buli omu ayagala kusooka afuuka chairman, buli omu ayagala kusooka kubaako kyafuuka okubaako kyafuuka oba okubaako kyakyusa oba okubaako kyakola. So kyamaanyi nnyo kyamagezi nnyo okuba nti osobola okukola kyonna ky'osobola okukola mu maanyi go gonna n'omakinga sense awo wooli. Kale mukulu Sam essaawa zino kyemmanyi oli musajja muzadde ate nga mu bbanga lino eryotolodde oba emabegako wano omwana bamuteeredde ebifaananyi bye eby'obwereere. Mwana muto muwala muto Pretty Nicole. Ensonga eno ng'omuzadde oyinza jjo ogerako ki omwana omuto okubanga ate ayagendera ddala mu maaso oba nti taaminga entya? Kakati era kikomye awo tokyongerayo kubanga tekirina nnyo makulu. Omanyi ekyamazima tuddira ebintu ebitalina makulu netubiteekako amakulu. Okubeera obwereere si kya makulu kubanga buli muntu abeera obwereere ate si buli 24 hours. Okitegedde? Buli muntu abeera obwereere buli ssaawa 24 wabaawo omuntu lwabeerewo obwereere either ng'agenda kunaaba. Okitegedde? Oba ng'akyusa engoye zaalimu. Omuntu asobola okubeera obwereere ogwo si musango, tekirina buzibu. Naye obuzibu bwe bujjira obwereere bwo tebulina kutambulira wabweru. Omuntu alina kulaba bwereere bwo. Abantu bangi batambula nga bali bwereere nga you can see their bwereere, their nakedness. Nga bwe yakula ng'omulaba yenna nga bwe yakula naye ng'ali
ngali mu Kampala atambula atayaya. So it goes back to parenting. Nakugamba nti ebimu ku bintu bye tunyooma oba bye tuyisizaamu amaaso ng'Abannayuganda is parenting. Everybody can be a parent. Everybody can be a parent. Buli muntu asobola okubeera parent. Yes, sir. But not everybody can do parenting. Everybody can be a parent, But not everybody can do parenting. can do parenting. Nti abantu bangi bazaala abaana ne balowooza nti ekyo kimufuula parent era n'akomaawo era n'anoonya nnyo ssente era n'agenda e Masaka n'agenda e Mubende n'agenda e Mukono n'anoonya ssente zonna n'azireeta n'aziteekawo naye nga tategedde concept ya kubeera parent oba parenting. Kubanga parent any fool can be a parent. Anyone kasoba nga osobola okukola sex. You can be a parent. Yes. Kasoba nga Katonda yakuwa ng'osobola okukola sex. You can be a parent. At any time. But parenting is a different story. Now, so many of us have chosen to be parents when we are not yet, when we cannot do parenting. Parenting is a process. While being a parent can be an event. Omuntu atabadde parent bwe webaka olwaleero n'omusajja tonight bugenda okukyanga oli parent. True. Okyegedde? Yes, sir. So nga ate process y'okukola ekyo kye wakoze jjo kikkaatiriza to mean parenting. It can take you even 30 years and above. Okyegedde bulungi? Kubanga omwana ne kumya nze nakati nkyaddayo waddali wa ne mubuuza wagwa. Kino kigenda kitya? Naga kino kireke. Kino kyesonyiwe. Kino kikole bwoti. Kiri kikole bwoti. Ebimu ne tukaayana ne mugamba tudyawo nedda. And it is part of parenting. Akati ffe tulina challenge nti tulina abazadde abatali bazadde. Abamu bazadde bato nnyo, abamu bazadde si bateeketeeke kubeera bazadde oba ku parenting abaana baabwe. Kakati products ze tufuna be ba Pretty Nicole. Pretty Nicole ffenna twagenda okumumanya twamumanyira mu controversies. Twamumanya ali mu kulwanagana ne munne kumpi bwe benkana emyaka naye ng'ate balwanira musajja. Baali tebalwanira mandaazi ng'abaana abato nti balwanira byakuzannyisa. Kubanga nze manyi abaana bange waka bwe mpulira oli akubye munne oluyi manya nti waliwo either atutte ku munne remote. They were not fighting for a remote. They were not fighting for food. They were not fighting for anything. They are fighting for a man. Kyetwebuuza oyo omusajja yaani gwe baali balwanira? Waliwo yafaayo okutegeera musajja yaani? Terina omu yategeera musajja yaani. But ye musajja. Kakati ne weebuuza bano abalwana abazadde baabwe baluwa? Ogenda obasanga waliyo bakola ssente mpitirivu era bakeera nnyo ku makya ne bakomawo lwaggulu. Okitegedde bulungi nnyo. Naye ng'abaana baabwe babalese mu mbeera yakutya, mu mbeera yakuba nti beeyiyiza. Ba Pretty Nicole tojja banenya nnyo kuba Pretty Nicole nga bw'omulaba kati omunenyeeko ki? Muto, si muyivu, alina yivu, she's still a minor. Kati omunenye kiki kyoyinza okumunenya? Kubaba tewali ogenda kutandika kumunenya ki? Naye ani ow'okunenya? Society, including me, including you. Okyegedde? Society gye tulina okunenya. Kubanga society ye buildings abantu nga ba Pretty Nicole. Pretty Nicole kati gwe gwolaba. Ne waliwo aba Pretty Nicole abawera ne million 10 mu Uganda. Tobalaba because one, they are spoiled, they are not educated, they are not parented well. Bana bana bolaba betunda ndo that beyambula. Bana bangi beyambula bakwa tebalina manyi. Gye bali eyo ku Instagram wa gye bali beyambula. Naye tebalina manyi tosobola na kumanya ne b'omusango you don't care. But because Pretty Nicole wamutegeerako, that's why you're asking me. But the question would be, lwaki abaana batuse ku level ng'efaanana ya Pretty Nicole?
okyegedde bulungi nnyo Kitegeera. nti abaana lwaki batuuse lwaki tulina abaana abeeyisanga abapuliti Nicole? Why? The answer is very simple. We don't have parents anymore. But parents si baffe bayonooneka. We have a generation of parents abatali ba parents. Naye nga tonanenya nnyo muzadde. Tewali mulala wakunenyezebwa. Ate onanenya nnyo muzadde, mulimu abaana bakyewaggula. Mpuliriza bulungi. System ziri very clear. Tolowooza nti okwewaggula kutandise mwaka guno oba kutandise mwezi guno oba kutandise kati. Kwava dda. Okwewaggula kwatandika ne ku mirembe gya Yesu. Ne ku mulembe gwa Yesu waliwo bamalaaya. Yes, bamalaaya si bakati. Napasomako mu Bible. Ku mulembe gwa Yesu nga ne Yesu waliwo bamalaaya. Era wano story ya malaaya omu gwe baleeta maaso ga Yesu ebiseera ebyo nga abasajja abo baali bakola etteeka nti oli bwe bamusanga ng'akola obwenzi bamussa mayinja ng'etteeka weeriri. Era bwe bamutuusa mu maaso ge n'abuuza nti n'abagamba nti atakikolangako. Naye bano bonna baali beetoloddewo baali bapulisiti baani bannamateeka ab'obuvunaanyizibwa. N'abagamba nti bannange kankutame wano mpandiike naye we mmalira wano yekka atakikolangako yaba asooka omukubako ejjinja agenda okusitula amaaso ng'asigaddewo ye ne malaaya we. So kikyengezako okugamba nti Pulite Nicole is just a nuisance made for Uganda. What do you mean? Okugamba kizeezengere ekimu ku biragira ddala products za Uganda olwaleero mu baana. Sokotanyemuko ku nsonga eso. Ati kakati omwana nga Pulite Nicole tagassa. Talina mugaso because amaze okulaga nti mwononefu. Naye ekizibu si ye, waliwo abamwonoona be bazadde abamuzaala kyekyalo kwe yakulira kyekikomera mwe yakulira. Omuzadde tayinza kyovola nagambye omuzadde wandimunenyeza kitini. Toyogera ku kyakunenya. No. Buli muzadde afaayo nnyo okulaba omwana we I am an extremist. Oliriza nze I don't look at things in the middle. I go up to the last bit. Don't say mbo parents muna tomunenya nnyo omuzadde naye ayagala okwagalako si kyekimala. Ontegedde gwe tosobola bantu bangi baagala ssente including abo abatayagala kukola. Kati oyagala ssente ogenda kuzijjawo. Yes, kati osobola kugamba munjagala mbeerera abaana nga balungi nga tolina kintu kyonna kyokola in line kutereeza abaana abo. Okyegedde bulungi nnyo. Tulina abantu bangi abazadde nkugambye tulina ba parents nga they cannot do parenting simply because they don't have the training first of all. Because the training nakyo kikulu. Training ya parent ogifunira wa gwe gye wakulira ye wa shaping abogenda okukuza abaana bo. So this is why this is a community based problem. Gye tulina solving nga community. Gwe gye wakulira ye wakuyigiriza bogenda okulabirira abaana bo. So si tokera ku machano loza nti bigera kuva mu ggulu bigwe tekisoboka. Tokera ku machano tandika kuwishingira abaana bo birungi nga tosobola bibateekera. Pulite Nicole bayinawo yandibadde asula ne mu nnyumba ya maama we. Nze nina abaana bali ku university anti nze kati ffe twalina effujjo. Kyogamba tasula waabwe. Kati omuzadde weeki omuzadde yali ludda nga bamukube ebifaananyi. That's the thing. That is the thing. Ffe tulina abazadde. Nze natuuka kuwasa nga tulina curfew. So n'endongo twagikubanga. Era nga batugamba ffe endongo twatandika okuba endongo ya saa 11 nga muli waka. Ne tugraduate nga 12 baagala waka. Ne tugraduate nga 2 zibasanga waka. Ne tugraduate nga 4 zibasanga waka. Ne tugraduate nga midnight zibasanga nga ebweru. Ontegedde midnight ne basanga wabweru.
And this is how we've grown to be who we are. Oshekere bulungi nnyo. Nanga abaana bange, that is how it is. So mwana wange asula ate mu kyalo. Tekisoboka. Otya. Miggo gyamuli. Allah osula wotyo. Because omwana omuwala bw'omusuza bw'asula outside osula otya mu nyumba ne weebaka otulo. Omwana w'obulenzi ow'obuwala nga tali mu nyumba. Ne weebaka otulo. Ate naweza myaka 18 ne weebaka otulo. Ng'oli muzadde. So bino ebintu ebiraba abazadde bangi kakati ate tulina ekizibu ekyobusiru mu Uganda. Kitya Ekyobusiru tukopye buli kasasiro eri mu bazungu ne tugaana bakopaka amagezi. Abazungu abo bolaba basinga okubeera strict eri abaana baabwe. They ground their kids ne babagaana n'okulaba TV ne babagaana n'okuzannya zi games ne babagaana n'okutambula abazungu. Yet when you are talking about children mu bazungu balina rights ziri extreme. Ochekete naye gwe weebuuze why lwaki abaana babwe tebonooneka nga bana abafu lwaki karate ffe wano ne tufuna opposite oba obukambwe abazadde ba wano bwe balaga abaana nedda tewali bukambwe buleetedde abaana okuba wano tewali bukambwe wano waliwo stress si bukambwe wano waliwo stress ngeri eryani anti stress abazadde baffe abasinga balina stress mu kifo ky'okubeera strict babeera stressed. Okitegedde mu kifo ky'okubeera strict babeera stressed. Kyova olaba tulina abakazi abakuba abaana ne babatta nakuba omwana n'amufiirako. Kyembadde ngezaako okuga nti abazadde balina just kuzuukuka ne bategeera obulungi obuli mu kuweerera abaana okubalabirira n'okukola nti abantu just balina kuzuukuka bategeere obuvunaanyizibwa ki bwabwe. Ebintu bino ebyaba Nicole tebigenda kuggwawo senga abantu tetukeera ku makya ntugamba you know what it is what it is. Abazadde bakedde ku makya abantu bangi kati beepankapanga bo bakola ssente ate nga banaku nnyo. Lwaki abakazi b'ennaku zino bakola nnyo ssente ate nga abakazi b'edda tebakolanga ssente ne twabanga bagagga? Bataata baffe baali basajja bagagga nnyo. Lwaki? Ate nga luli abakazi baali tebakola ssente. Baalinga babeera ewaka ne basapootinga abasajja eno muhaso kubanga ba abakazi bagenda ne beerabira nti gwe omukazi bw'osigala ewaka ng'olabirira abaana. Okitegedde? Yes sir. Ng'olabirira abaana olabirira ewaka olongoosa engoye z'omwami and all that. You do that very well. N'olabirira abaana kale up to a certain level n'olyoka olugendo otandika okukola naawe ebibyo. Okimanyi nti it is also work nagwo mulimu. Naye kati bo bagenda ne bakyusa ebigambo nedda nze nkoyo tuule waka abatatudde abayagala genda kukola emirimu gino egibawa ssente gye bayigira n'ebiyisa ebirala ebivundu bwenzi anti gye beekubira ebyo ebifaananyi ebyo obwereere. Nkubuulira mazima ku mirimu gye bagenda eyo abeera n'omusajja ewaka naye ng'alina ne boyfriend ku mulimu. Era be bakazi abo balwana ennyo okukola nga okukola kwe tekulina kye bayita scientific sense. You know when you are doing some things they must make sense, but then the sense must be tegedde okuba nga that sense adds value, or whatever value you add must make sense. Waliwo abakazi abasinga obungi their value naddala abafumbo their value does not translate to sense when it comes to work. Okitegedde bulungi nnyo. Aha yalinga omukozi ewaka n'amukwasa abaana bammwe be mwazaala naye n'agamba naye kange n'enjiribe nga naye bwogenda n'okola naye bwe bituuka kusya school fees gw'osasula school fees. Bwe bituuka ku mmotoka emmotoka avuga yiyo. Ontegedde? Bwe bituuka kusasula rent gw'osasula rent. Bwe bituuka ku trips gw'ozisasula. Kakati n'obuuza ye ssente ze zikola ki? Zigenda wa? Okitegedde bulungi nnyo. So if
if the work you are doing does not translate to sense, then kakati oba okola ki? Nothing. Kati abakazi gye basinga okukola, siri mu kubalumba, but I'm just telling them nti abakazi abasinga tebakola kubanga balina okukola, bakola kakasa. Asobola n'okuvanga mu kikomera ng'ayagala kakasa baneiba be nze nkola, ayagala kulagako. Kati mu kulagako ng'eno ye akaana ke koonooneka, alese omwana wa myaka egi, omwana wa myaka 3 nga gwe muzadde we si gwe omulina. Tosobola kulyashuwa nti omwana okuza mwana wo oyo aba wa mukozi ebyaddala. Omwana w'emyaka 3, because nze omuzungu agamba nti give me your child for the first 5 years and that child will be mine forever. Yes, tosobola omwana nga abadde amanyi bboto naniwe gwoba tolina kyotegeeza mu bulamu bwe, aba akumanyumanya nga maama, but that logical sense eba teriiwo. Kakati ne bwakula kyokola nti abaana mugamba abaana b'ennaku zo boonoonefu, tebabawulira simply because scientifically omwana takuwulira, ne bw'oyogera awulira ng'omukazikazi ayogera, takifiiringa. Yes, ate kijja naturally kubanga tewakula naye. Wakula nga oli ku mulimu, okomawo okooye omwemansula, bw'ajja okwebikako n'omugati mugende bw'omwesindikako, mukuba omwesindikako akaaba agenda wannani sirikawo. Kati ebyo abantu tebabimanyi nti bisitiikinga mu bwongo bw'abaana. Gwoza abaana boonoonefu, abaana si boonoonefu, mwe boonoonefu, abazadde be boonoonefu. Era gwe buli olaba ng'omwana yenna ng'akola ebyekisiru omanye muzadde we musiru. Totowaananga kubonaabona nakuwa muzadde yenna kitiibwa alemereddwa kulabirira abantu be. Totawaananga. There is nothing. Abazadde ababadde strict, ababadde very serious about their children, abaana bavuddemu nga ddala beebo. Bw'olaba ng'omwana omusiru akola ebyekisiru nga Puliti Nicole, Temunenya Nicole, munoonye abazadde be mubakube n'emiggo. Basiru nga Nicole, tebaakola mulimu gwabwe mu butuufu bwagwo. Okyegedde bulungi nnyo? Yes. Ate obusiru balina obuteekinga in very well, because obusiru bwe njogera ku making a wrong decision, because it is called what obusiru is stupidity, and stupidity mwabasoma mumanyi gundi stupidity. So kiki embalengezaako okugamba nti making a wrong decision, that's why I call them stupid. Nti bw'olaba omwana omusirusiru era manya abazadde basiru, totawaana kugezaako kukirungiya nti abaana bayonooneka. Abaana boonoonekera wa? Boonoonekera mu maka gaffe, boonoonekera mu maka gaffe, boonoonekera mu byalo byaffe, boonoonekera mu bantu baffe. Ontekedde bulungi? So kikyengezaako okugamba nti Puliti Nicole nga mumunenya, munoonye abazadde be mubanenyeze ddala, era mutandika okunoonya ne ku bazadde abo mubajjako interview, mubabuuze kiki kye baakola Puliti Nicole nga muto. Ojja kulaba tebaaliwo, baalinga bize, banoonya ssente, kati bali mu kutuweebuula. Omwana waabwe afulumya nudes, abaana baffe baziraba. You are spoiling a whole community simply because of you one person who is lazy to do what you are supposed to do. So saagala nze kuyingira mu ebyo na kasasiro, simanyi ani yamukubye ebifaananyi and all that. Eyamukubye ebifaananyi ne yennyini bonna bakyamu. Kakati on that same matter, twafuna obuzibu nti tetulina rehabilitation centers mu Uganda. Abantu abamu oba tuzirina naye za bagagga nnyo, so tetulina oliawo za gavumenti za bwereere or something. Abaana nga Puliti Nicole baba beetaaga okuyambako through the rehabilitation centers, babudde babazze engulu, basoke babazze engulu. Kuba kati Puliti Nicole yayonooneka, akola bintu by'abantu bakulu ate nga mwana muto. Kitegeeza nti yakula alina byalaba, obwongo bwe ne buswikinga ne bukula mangu nnyo okusinga bodde ye n'emyaka gye. Ontegedde? Kati omwana omuto ne bw'aba mwana muto nga myaka 5, bw'aba alaba ebintu ebikolebwa nga bya kintu kikulu, era omulaba nga naye akola ebintu ekikulu. Okitegedde? So environment gye tukulizaamu abaana nkulu nnyo.
nkulu nnyo nti omwana bw'akula ng'alaba abalenzi bakula ng'alaba taata akuba maama naye bw'akula asooka kukuba banne ku ssomero bw'akula n'atandika okukuba girlfriend bw'awasa n'atandika okukuba omukazi we abo abantu abakuba abakazi tolooza nti bw'aba akuba nze sisobola kukuba mukazi wange naye sisobola kuba nti tanyiiza simple because saayako taata ng'akuba maama kyokka ekyo naye segana nina mulengo yamusaba kyakibwe okusegana naye nkeera kumakya nemukuba kuba nyiiza okitegeere so kitegeeza ki nti byetukula tulaba byetukola ki byetwadoptinga ate bijja scientifically bantu batono nnyo and they are very lucky kyova olabakwa n'obujulizi abasobola okukulira mu abusive home yera tabeera abusive. Okay, ku nsonga eyo nga tugimaliriza beerako n'obubaka ate obusemba ku nsonga eyo akati kwene ensonga I am simply saying Pretty Nicole is a public nuisance right now but we have to excuse her and we blame our society including me nti ba Pretty Nicole bangi okitegedde lwakuba nti gwe tumanyi yekka naye ba Pretty Nicole bayitirivu okitegedde abamu baganda baffe abamu basisita baffe abamu tukola nabo abamu mikwano gyaffe ba Pretty Nicole bali awo naye lwakuba bo tebabakwatanga kati ekyamagezi Pretty Nicole kabeere ekyokuyiga tumuyigireko tugambe omanyi Pretty Nicole bwabanga bwati bwayeyisizza kitegeeza butegeeza nti tulina ba Pretty Nicole baki bangi kakati butya butuyinza okwavoidinga abantu abalinga Pretty Nicole to get back to our society, to our homes. Yes, sir. We must revive the glory of family, starting with our children. We must revive that glory of family. Family kintu kikulu nnyo. Weebuuze gwe gy'owangalira mulina family altar, mu abasiraamu mulina family kusaala, mulina abakatuliki mulina family, you know, it should be family. Family eyawamu ekolera wamu etambulira wamu eyogerera wamu kakati wabaawo kye bayita accountability buli wabaawo obuvunanyizibwa wabaawo accountability ontegedde ffe wetwakulira gana amasomero gamwe ennaku zo gasomesa kasasiro ffe wetwakulira nga okyali mwana muto mu kifo kya homework baakuwangayo ne religious gundi nga olina okuddayo ku Mande nga olaga reverandi we yasayininze nti wasabye wali olina okuddayo n'olwo olupapula olukakasa nti wasabye ku Sunday, omusiraamu olukakasa nti wasadde ku Friday, omusevenisi olukakasa nti wasabye ng'ozaayo homework naye kati homework batuwa homework yekka so there is no tewaliwo tetukyalina bantu basomesa ethics empisa tebikyaliwo ate nga ebyo bye bikulu integrity tewali ate nga ebyo bye bikulu okusomesa ng'okyasomesa omwana history science and all that somesa ne ku mpisa ffe twabanga n'abantu abajjanga ku masomero batubuulirira olwaleero abasomero tegakyalina budde amasomero gakyalina budde basomesa paka ku Saturday paka ku Sunday paka ddi ne ffe twalinangamu ebiseera bya debate kati olwaleero tetukyalina debate si masomero za kisiru abaana ba kisiru tebajja wano bulijjo mu internship ng'omwana tasobola nakwepresentinga maaso go mu office ng'olimu omu naye ng'akugamba nasoma mawulire n'obuuza ensonyi zibaawo buli muntu abantu ate abasinga bola basinga okukola nze omanyi nze onsinga ensonyi nze onsinga ensonyi no nze nina ensonyi mpitirivu era nze n'okukwana kwennyini kwasooka ne kunzitoowerera nnyo okyegedde naye ekintu kye nnina kiri kimu nti manyi kye bayita integrity. I know when to greet someone, I know what to do when greeting somebody. Ebyo mulina okuyigiriza abaana kati abaana bwe babiyiga ebyo tebayigiramu bitasaana. Kakati ono omwana Pretty Nicole ye yayiga by'abakulu ate nga muto kyobola akatumwogerako naye omanyi lwaki yayiga ebyo kubanga eby'abato tebyaliwo ng'akula yayita mu bulamu bwa kikulu. Environment teyamuyikiriza kukula. And that is it.
Okay. So abazadde just balina just kwebereramu. Eyo nga tuvuddeyo. Omwana yagendedde ddala maaso n'okuba nga atayogera ebisunguvu. Nkuyite ku kyobola Obwakabaka. Ekyo kivuba kigenda kufa. Toyogedde bubi. Omanyi osobola okufa n'osigala ng'otambula. Some people die naye nga yafa dda. Okyegedde? Ekyo ekivubuka okiraba? Kigenda kufa. Tino lwaki afa? Anti wuliriza. Okufa kuli very funny. Omuntu asobola okufa n'asigala nga atambula naye nga yafa dda. Katonda asobola okujjako engalo ze n'akuleka n'akwesonyiwa naye nga wooli era gwe n'otambuza obulamu nga bw'oyagala. Kyovala nti omuntu asobola otuuka ku level egenda ne yeetuga conscious eba yafa dda. Aba waali awo naye nga yavaawo dda. Asobola okukwata ekkubo n'akwata omuguwa n'agenda n'agugula oba n'anywa obutwa n'abugula n'abuyiwamu n'abutabula bulungi ng'atabula caayi n'abunywa n'afa. Naye nga mbadde naye wano nti aba yafa dda naye nga waali. Kati abavubuka b'ekikulu ekyo saagala nabbo ogerako kuba kati ebigambo byayogedde sabiwaako reference. First of all kiba kitegeeza nti abantu balina okugenda babinoonye babirabe balyoke bakole judgment ku byenjogera. And I'm not here to support that kind of nonsense. Aguge mazima. I want to be very honest. I don't want to comment about him, but I want to say that abantu bonna abaogera ebigambo ebyensimatu. Yes sir. Mwegendereze nti olulimi lutonzibwa so mulukozesa okucreating ebintu ebirungi. Two, olulimi lwaffe ennimi zaffe benjogera yaffe bwebekulu yatugamba nti kabaka mwako ke katubuulira ekiri ku mutima gwo ne kuki ne ku bwongo. Era bw'oyogera lwe tumanya nti gundi oyo alimu ku nsa oba taliimu yaddaaka yakanigguusa. So kati abavubuka ng'abo tulina amateeka, eggwanga lirina amateeka, tulina poliisi, tulina UCC, tulina ebitongole bingi ebiri concern oba ebisobola okuvaayo. Then tulina ne Buganda Kingdom. Tulina ne Buganda Kingdom. Ffe tulina ebiprotectinga Obwakabaka. Obwakabaka senga bwali tebuli protected by God senga bwavaawo kubanga bangi abatabwagala. Yes sir. Bangi nnyo abatabwagala. Bangi abamu ne botasuubira. Ontegedde? Bangi nnyo abatagala Bwakabaka. Kaboyo wa Busoga bangi abatabwagala. Naye buli wolaba obukulembeze kubanga Bayibuli egamba nti teri bukulembeze butava eri ani? Katonda. Kakati oli bwagira ate negamba waliwo ne weegambira ndoza Isaiah oba ekimwa Isaiah I don't know. Sagala nnyo kootinga bigambo kubanga nyinza okubeera ng'omusajja muwa Pentagon. Eyagamba embwa mu Philippians. Yagamba embwa sibe muki mweri walala. So sagala nnyo kootinga byawandiikibwa but mu Bayibuli manyi mulimu ekigambo ekirabula abantu abagezaako okunafuya abantu ba Katonda kubanga Katonda oyo gwe yeerondedde buli agezaako mukwatako oba ogerengetanya yakwata mu munye ya Katonda muki mu liiso wano bwoti kakati omanyi kukwata Katonda mu liiso nga nange eryange tosobola ddituukako nga kati gwe pressure simanyi pressure nananka nga gogezaako kukwata mu liiso lya Katonda oyinza okufuna ekika. Era bw'abanga yabadde anywedde enjaga nga yasobalinze apo ke kaseera yeetonde bw'aba alina kyagamba nga kirimu sensi yenna their procedures senga TikTok teyajja okyegedde there should be procedures woyisa ensonga ez'amagezi. Ekirala if you are addressing anything don't abuse. Ekyo ntera nnyo kigamba abantu nti when I addressing anything don't abuse people because when you abuse them they ought to protect themselves. When they try to protect themselves from your abuse whatever they do you don't know. Ochegedde bw'obavuma tovuma bantu kubanga buli lw'obavuma bareactinga kati ate bwe bareactinga
the way they react si gwo babuulira basobola okureactinga obubi kubanga nze bwonvuma nyinza ate nze obutakuvuma nekkuba luyi naye tosobola kuŋŋamba ate nze nakuvumye kati gula ki okkuba oluyi ati abavubuka ngaabo oluusi babeera batambula naye nga olwokufa bakolaki bafa dda so siri lwedde oba sandiyagadde kwogera ku linnya lye emirundi gisukka ebiri badde nsaba onzikirize omuvubuka ng'oyo omukama amuwumuze mirembe kale sibula abantu bwenna abatulaba tusaba okubaagaliza wiikendi ennungi mwenna abali mu famire zammwe buli famire weeri ya mugaso abantu balowooza nti famire kitegeeza bintu binene nene bwoba olina omwana wo ne mukyala wo girlfriend wo muli mwenna mwakkiriziganya okubeera mwenna tekirina makulu oba mwafimbiriganwa mu mpeta oba muli just mukwatagana naye bwe mukkiriziganya okubeera wamu muba mufuuse family kati ekikulu kya byonna nti kyemuproducinga kikulu nnyo because now that is the generation okigedde abaana bemuzadde mufeeyo nnyo okubalabirira okulabirira abaana tekitegeeza kuba na ssente nyingi osobola n'okubawa amazzi naye ne baba basanyufu osobola n'okuba okusinga ennyo mulabirire mentalite zaabwe temunyiiza baana bammwe temubakuba temubanyigiriza temubawemula n'ogamba osanga abazadde abamu ku mizigo nga bawemula abaana baabwe gwolinga kino nedda bambi temukikola tewemula baana bo muli ku muzigo nogagwekanakola kitolina amagezi olibwoti temuteekako bigambo binene tomukola ki abaana bano lwe bakula nga balina okwagala kwammwe babeera baana balungi ne bwe bakula ne lwe bakula nga bawuliranga abali mu kikemo okyegedde leka omwana waleme kutegeera bwavu bw'oyitamu ne bweba oli mwavu leka standard of living yebeerewo okyegedde mubanoonyeza ebyokulya ne baba balidde chapati ekiro make them happy okyegedde make them happy happiness does not come from our neighbors happiness must come from us okyegedde because happiness is just enough okyegedde waliwo bangi abalya gwe byoweegomba okulya naye nga tebalina happiness kati noonya ssanyu mu bulamu bwo okyegedde noonya essanyu mufune okulaba nga mufuna essanyu n'abaana bammwe n'abakyala bammwe ne babba bammwe ebintu ebifaana bwe mweyagale so that family ziddawo nezikola ki neziguma because family bwe zinaguma tujja kuba tetukyalina bizibu by'abapolitinicol otherwise bapolitinicol bakyajja bangi singa family temuzitereza emutereze family it's as simple as that as simple as that okay n'olwensonga eyo tugenda kuba ate tubasiibulira wano sam toyanza nnyo toyanzike abalabi baffe bonna abakatoyonga kugenda ddala maaso n'okuba nga tosubscribinga nze Jonas Saint mbeere bulungi mweraba